mbawadde ekyokulabirako ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise emitendera mingi nnyo okutuuka ku kyali nti kati ensi zonna zemuyaayaanira nti ono gwe twatumanyi y'oli nti ye kati kikuzibuwalira n'omulaga nti Kyagulanyi y'oli omuyimbi kikuzibuwalira kyova olaba mwalabyeko n'akatambi omukulu omu ke yayogedde wa FDC Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda ye muntu be bantu abamu ku bannabyabufuzi aboogera ekintu nga tagenda kulumba muntu direct naye nga akulaga ye kyayagala okulaga kati ffe abalabiza abasomera ebbaluwa mu bbaasa ne tutegera kyabadde ayogera. Yagenze n'agamba bwe tutuuka mu mbeera ebyobufuzi ng'ababiruddemu tebaagala bikyusa bireeta abantu bwe twandisuubidde nti bagenda kubeera mu byabufuzi era nga tebasaanidde naye nga bye balina okubeerawo okukyusa embeera mwe kasita abadde balina okukyusa ebyobufuzi oba embeera muganyo gikyusa Katonda aleetayo abantu bagenda okukyusa ebintu ebyo. Ye mu kintu kino yabadde akulaga nti Kyagulanyi yajja ku challenge nga bali abaagana okukyusa embeera y'ebyobufuzi abaali beggalidde naye mu kkowe ddala yabadde akulaga nti bo ng'abaliwo ng'abategeera balemeddwa okukola balina okukola nti ate kati Kyagulanyi yazze balaga ekyokukola eryo nakugandiza ebyobufuzi kyange tasobola kunkulembera nga naye munnabyabufuzi n'omubuuza gwe baakoza lole mukulembeze n'omubuuza ndi alombuulire gwe yayita omukulembeze ne mu ssomero nga tosobola okufuuka wadde prefect kati gula okuba nti ebyobufuzi mu Uganda buli ayagala asobola okwogera ajja n'ayogera n'afuuka omukulembeze. Obukulembeze tebabusoma. Obukulembeze kitone omuntu kyalina okwezuulamu. Kyovula mwenna abatalina kitone ekyo kyolina okwezuulamu. Mukomekereddeyo seri abaguzi obusente butono nnyo. Mukomekeredde nga mweriisa mwekka nga temufa ku bantu bemukulembera. Omuntu yenna yezuulamu ekitone ekyobukulembeze alaga ekitone Katonda kyamuwadde ekyenjawulo. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu bakubidde mwenna okubalaga nti obukulembeze omuntu yenna bulina mu mutima gwe asobola okwezuula n'asooka akulaga kikyalina okuba ekituufu kyalina okulaga. Ndee bangi baga nti ekirimu FDC kigenda kujja mu nuupu. Yes, tukisuubira naye mugenda kutegeera emba okuboggola eba eseka. Mugenda kutegeera okuboggola kw'embwa nti ebeera egenda eba eseka. Mbuuze lwaki Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Platform teyakizimbira ku misingi gya individual basis. Teyakizimbira ku misingi gya individual basis that if simanyi loop is not there oba loop agenze ekibiina kigudde. No, loop is loop. Kyagulanyi kyebasingako mwenna ekibiina yakizimbira ku bannannyini kyebasupporter. Loop is based on supporters, not leaders. Yenna omuntu asobola okugenda omukulembeze but Loop eri mitima gy'abantu kubanga baagala nkyukakyuka. That's the difference between ekitali FDC Besigye ngambe sijja kuvaawo. Nze amulya tengambe sivaawo. Nze nandala bafa besigenda kuvaawo endinze njogera za FDC. Nze wasobe Biligwa bivuddemu. Zigenda okola 12 ez'okumakya. Biligwa kati nze ndi wano ku FDC headquarters sivaawo ngenda kwesimbawo. Ziba ziri awo kati atenze lukwago nze njagala wa president wa FDC sigenda kuvaawo. Ekyo kiri mu Nuupu. Nuupu ebeesinze ku bannannyini bakansanga bagiwagira. Kati gwe simanyani oyagala break out, please, it's very easy. Go away. Support ejja kusigalawo. Ekyo ne ekyamankoze byo kyogera. Nuupu teyazimbibwa ku musingi gw'aba individual. Simanyi oli bw'agenda ng'ekibiina kigenda ani yakugamba. Nuupu teyazimbibwa simanyi Secretary General ate bw'anaavaawo ekibiina kigudde nedda. Secretary General are performing duties nga Secretary General. President are performing duties nga President. Omuntu yena mu Nuupu asobola okufuuka omukulembeze. Kyovula President akuga nti nange bwensobya mumbuulire nti nsobezza. Okitegeera? That is it. Kati gwasuubira nti what took place in DP, what exactly is taking place in FDC is going to take place in DP. Yes, it will, but it is not going to affect
NUP as a political party, because NUP as a party doesn't base on individualism, no, based on indigenous Ugandans. Those are supporters. Those are much taken. Anyone has solo gained, but banani ni chintu basigaza support ye chintu ekyo. Ekyo kyambale temukimanyi, Museveni gule embuzi zo zitwalo ziwo muddo ziwo bitu watazirye, fe wetu tubalinze wano. Tubalindiride wano.